Kyenjagala ku appreciating ku mwami Kyagulanyi nti Ssegirinya wamusiimanga mulamu. Kuba okukkiriza n'omuwa kadi nga baali bagitutte bakidaadala. Ssegirinya byonna bye bamwogerera ne capacity gye yalimu n'okunyoomebwa kwewaliko n'okkiriza n'omusiima nzikiriza nti Kyagulanyi yasiimaani yasiima Ssegirinya mu bulamu. Era Ssegirinya waafiiridde abadde takyalina kyabanja Kyagulanyi. Ssegirinya yagezaako okufuuka MP ng'ali mu FDC ne bamugaana nga balaba yabayaba muntu wa bulijjo tasaana bintu byabwe. Najja n'agezaako n'afuka kansala then wajja ku MP era bano abaamugaana eri era ne bajja ne bamugaana. Kubanza nawulira era Ssegirinya oyo bambi yatukubirako nga tukyalina isima tumukubireko ekikopo bamuwe kaadi abasajja bamuvugubye anti bwe twagufuula omuliro nze ne isima ne babulooga abalala Bobi Wine n'alaba nga kikola ki kirimu amazzi ensi n'atulaba etya ku mwana ono kyatubeereddewo era ensonga efayiro ya Ssegirinya neeyitibwe Magere mu ofiisi ya pulezidenti wa Nuupu. Bobi Wine n'agamba no wadde akakiiko kasazeewo nti kaadi egende eno nze ng'omuntu personally Bobi Wine nsazeewo omusajja ono muwe ebimuli bye ng'akyali mulamu according to what he has done for struggle. Ate n'ekifo Ssegirinya ekyo okuva lwe yakifuna okimanyi Ssegirinya tasanyuseeko nga emu ati wano nze nategeerera nti kuba ekifo yagamba lwaki onzite ekifo lwaki Ssegirinya nze nategeererawo nti ekifo tasobola kukyeyagaliramu. Lwaki? Ssegirinya yayina entalo ne munda mu kibiina gwe tunuulira engeri gye yafunamu kaadi omukulu atuuka okugamba no akakungunta bwe kaba kasazeewo ebyo nze nkoze ebyange ng'omuntu. This man has been on ground. Mwe muzze wano muleese masuuti. Yes, ayinza okuba tali era yitinga mmwe tasobola kuvunula mateeka tasobola kwogera luzungu si mugagga naye ayina kyakoze yeewo omubiri okusinga mwe bamasuuti. Oli bangamba yajja n'ekisawo kya ssente n'agamba no I will sponsor activism zonna eza Nuupu njagala kubeera mu kifo kino. Bobi Wine n'agamba no bwe tuba tugwa lwa ssente no naye omusajja ono tumukole ki tumuwe kaadi ye. So njagala ku appreciating nga Ssegirinya omulambo gwe tegunnava ku nsi nti Bobi Wine okuwa kaadi Ssegirinya kyali kimala okuba nti amuwadde ebimuli bwe for struggle kye yakola kuba ffe Ssegirinya tumujjukira. Ssegirinya y'omu gwe twavaasinganga naye ku Facebook aleeta kino tuleeta kiri aleeta kino tuleeta kiri twatuuka bintu bingi bye twakola Ssegirinya on Facebook avudde mu social media nga afuuse mubaka naye nze from day one nategeererawo nti omwami oyo tasobola kuwangaala ku kyabubaka era yeebaze family yeebaze Katonda nti Ssegirinya atuuseeko n'emyaka 4 ku ntalo ze yalina nengeri n'obwerufu bwe bwokka nga tasobola kuwangulawo wano. Oluusi n'obwerufu obwo ennyo buyinza okufuukira ekizibu. Gwani omubaka wa opposition yagenda amusaddamu olobingira abantu ambulance. Era njagala Bobi Wine mumumpeera akatambi kano abamutuukako kati ono yesaanya omutuufu. Omanyi NRM esuubula naye ku luno yasuubula magendo saanya asabudde NRM etalinamu gwatya kuba yategeera obukolofi bwabwe n'obukolomooni bwabwe okitegedde kati one nze kuno nkola kulabula eri Kyagulanyi nkola kulabula kubanga ne saanya namulabulira wano inti abakozesa bonna sooka weebuuze Hashibaga kata aliddawa otunuulire abazze bajoyininga okuva mu Nuupu bakomekereza batya. Waliwo omusajja eyajja n'agamba nti banjokyeza engera nadda n'agamba nti tuweyokya naye kubabuuze nnyo nti omusajja ono aliddawa era achievement ziririddawa ojja kumaliriza ng'ogenda kunoonya muguwa kwetuga kati saanya gy'alaga. Secondly saanya mikisinze ebintu ebi ignorance n'obusiru n'okubinoonyezaamu essente. So kaddemu njagala akuwulire kubanga saanya oli amwogerako saanya amikisinze ebintu ebi nze najja wano reality ne mugamba nti saanya tajja kuweza nnaku 3 nga tebamwefungudde saanya ali ku byoya byanswa njagala owulirize carefully
ne diru yaabwe ey'okulaga nti vuma eno deno banoonya ssente okakasa ayijajjajja olina okugamba kuba kati yakwaddeyo kasente wadde yakoddeko olereza sokoleke teeka kuno wetambula ne mutambuusa nze nakugamba ndi munoonyi wa ssente kweri saakugamba wagamba era nkimanyi naye oli mu kunoonya ssente pulogulaamu y'ekyankwanzi webaawo kwendi laba pulogulaamu zonna zitambula ekyankwanzi etambula ate kakati ono omusajja naye omusabudde ati labayo nze nakugamba nze njagala nteekewo embeera nebyo bye mukola nze biyamba okulaba nti mugera kuyingira mu buli woofiisi okwata kyegamba nze no buli wenjira bwenti kiyamba ogamba nti affe tukyanywedde era n'oyo omwana tusabika tusobola olina engeri gyosobola okizanya kyoli alabika mbeera ye mutagaza abayi tebajja kukola ki tusobola lumuzza ekyo kibeera era omutabandulira mu kino ekintu kyendi mu kukola mumanya we mulifaze kakubuli kakati omanyi ze kisobola kola kati nga bombuulidde sikyasula kujja mu puroguramu yonna wabaawo pulaani yonna nga yakufuna siyinza kukoleka kuba twatandika ffenna era tukola ffenna kubanga yinza okugira ati ate oli yagenda eri nze nateekawo mbeera ekiwala kyabadde nga kyali kyasirika abasajja baali batujjako engalo abasegeera buganda naye buli we bidda ne biba mu mawulire w'emiti eragalwa ati tewajja kubawo n'abantu ababakwata nti muliwo bameka mugimba twala kakati gwe munagaawo nammwe ne musirika buzirisi ebintu bya gavumenti obimanyiza byampaka tetusobola kusirika busirisi muzeeyi tukyakipuusiza ate mutuuka nga nti oli nsobola lumuayo omwana ffe tumumanyi tumumanyi bulungi n'ekimusumbuwa tetumuleka puroguramu eziri baawo nga kigundi saawa etuuse kubanga noono omuyambi wa kaboyo yankubire kosajju nagamba ayagala konsisinkana mu kibuga wange ogiremu naye nga nti puroguramu ensolo ku kizigo kweri nga sinabikola ebyo mabegakaawo puroguramu zitambula ate kati zeeyongedde otambula zigenzeemu ebbugumu zigenzeemu akabugumu mwekali ekikulu kyabyo nanze nkimanyi era bulijjo nkimanyi nti oteekawo mbeera yakufuna kasente kikyo kakati n'okuteekawo ebbugumu ku kintu kuba ne wabalamu era asobola okubalaba ate twali tulina ogendayo leero naye tetugenzeeyo olwaki kiganye ngambe tujja kufuna lunaku lulala naye sigenzeeyo lwaleero era tetugenzeeyo ffenna teri agenze oba olwabino byembadde ngakyalirazeemu embeera endala nedda tewali buzibu naye nga tetugenzeeyo naye nga konfaminga nti puroguramu y'ekyankwanzi kuba kawulugwayi kankubidako nako kankubiddeko eggulo teŋŋamba puroguramu y'ekyankwanzi sanya weeri kubanga bagambye eri mu January muno mu bbanga ttono kakati puroguramu y'ekyankwanzi weeri siyinza kujjako sisobola kuleka kyankwanzi ebyokugamba nti simanyi oli yagenze mbyeri nze ndi musajja muzoganyi munoonyi wa nsimbi omumanyi siina kendina mu nsi eno nkimanyi bulungi nnyo ekyo muganda wange bagenda kumpaayo kyeri nze oli just nakoze kiri bateekawo embeera baŋŋambye rasita ayagala kunsangana magere tewali gwe waawaanya buli wamu kasatula nga tujjawo ssente nga zivaayo kyekyo kibeeyo yennyini kubye baasi yonna neneze kyesaagala musirike mubeere awo ng'abajega mubeere babategeerere butegeerezi ng'abantu abatalina mitwe tetusobola kukola ekyo omuntu asobola okukola ekintu omulala n'akola ekintu naye nga kiyambye abalala nemukikubira ku sayidi endala naye nga kiyamba ate ng'era mujja kifunamu naye ng'omuntu omu yakitandise tewali buzibu tewali buzibu naye kakati ekyo ekyankwanzi kitambula naye kyeno wajja nakyo kitambula enkya tulinayo meeting naye ne Honorable Mawanda naye era neggulo nabaddeko naye nabaddeko naye era kati nga bw'oŋŋambye akyakutegeera nno tannakusuulawo nnyo yambuuza ne kakati saanywe obuzibu ki man Abannayuganda baagala ki?
eyo message mujiwe Bobi Wine. Nalaba Modo Music ngagamba oli eyo mujjawo musajja oli eyo mujjawo mukazi obwo obulamu we buli wano mu Uganda ng'omukazi mwali munju mulimu n'omusajja oba ng'omusajja ayina abakazi babiri ng'ate abalya lumu. That life is there. Ng'omusajja ayina omusajja munne naye ng'ate n'omukazi naye abeerawo mu kikolwa. Waliwo n'obeera n'omukazi wo ng'ate naye omukazi wo naye naye omukazi munne. Maama Nalulungi Musaliya nga mwali muzannyo musufu yaza kulojja nnaku ogwa firisamu naye ffe lwakuba kati laba nno munne gye tumulabamu ffe gye twamulabidde. maama ng'ojjudde ebisiraani ng'ojjudde ekikolimo ng'ojjudde agazimu ng'ojjudde emizimu Shadiya alojja mujjawo omusajja kati mudibo gwe gumutawaanya kati omudibo akazi kalabika bulungi teri mukazi alina kiddako ayinza kujja kwererejja kati omudibo ye problemu eri awo baguyita mudibo gwe gumutawaanya ekisiraani ate omukazi omulungi ogenda otya kubambisa ekiso omukazi omulungi ogenda otya kubambisa ekiso kankubulira omusajja embeera zo zirabira waati wanudde naye kitegeeza nti omukazi oyo yakkiriza beegatte mu bikolwa n'obutambi gye buli era ekiddirira mugenda kulaba akatambi ng'omukazi ali wali n'abasajja aba bali mu bikolwa ayina kyadduka what is shiraani yawe. Era ne bavuma njagalira ddala abavume waliwo abantu abatuufu ababakoledde gwe tumanyi kujja mwana w'abendi ashibaaga kato nawe we yandituuse tunuulira beedi mutwe n'omudampinga abaana bayitirivu awo be baali ku ruutinga be baasuubula alabyeyo gwe bagamba gwe struggle ogituuzeemu butto kati naye tebayiga okulya kuno kuzibu nalabye fiiki gaaza muwadde ekicupa kya butto naye abaana obenjaga ebakuba abaana bagambye byonna bandi bikoze naye nedda mukulu ne bakuwa akacupa ka butto bino bye twagabanga mugundi mu charity bakusibira akaviira yaggwe eggwanga olinako kabbo kaako awo wetubaagala akabbo kiro 3 mutunuulire emitwe gy'abantu mutunuulire abantu emitwe gy'abantu abaana tebali worth struggle tebasobola kuyimirira ku magulu gaabwe buli lwoba ng'okyalowolereza mu kicupa kya butto n'ekya soda oba omukulu yabibisa ku mukolo kyomanyi muno bwe baleeta abakooga bazina ate temulera kuba bintu kati ebyo dokita Balamu babimuleetera mu ofisi kati ono ajja azunga enjala nti ebalumira mu gete ebyobufuzi tobiyita ebyomuzannyo byetaaga koinsidensi byetaaga omuntu omumalirivu. A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikulini yo. Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lye neekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo buli lwakuna tubeera ne President Calvin Kayanja wa Calvin Kayanja Migrant Care Services wamu na Ambassador Starfavor Uganda Limited boba kugamba nti gwayagala ogenda ku kyeyo bakubire ku simu ezo zolaba wansi omanye ebisingawo. Nyongera okujjukiza nti nno ena olunaku olwaleero mawulire gannaku kuva ku makya wetukoledde essaawa eno nga Lubage emaze ne confirminga nti omwagala w'abangi Mr. Update Segirinya Muhammad afudde kitalo nnyo ddala. Nana Herbal Mouthwash tutambula nabo abanana bakugamba nti nno gwe wenna
ali eyo ng'olina amannyo gakunyenyera ng'olidde ebinyogogo bibuguma bw'osenye ebibuno bireeta omusaayi ova ekiso ekibi mu kamwa amannyo gaguba Nana abimala. Nana yakkirizibwa National Drug Authority era omusanga mu clinics ez'enjawulo pharmacy wamu ne mu supermarket Nana osobola okuba ng'omufuna ng'oli wano Uganda. Gwali ku kyeyo wonna batunda ebintu by'abana Uganda Nana yatuukawo dda so mu kugendayo obe ng'osobola okumwefunira owone ebbeeyi eyo y'amannyo mpulira ebweru eyo nti amannyo kyekimu ku kirwadde ekiyinza okubanga gwe wano kiraba kyangu nnyo naye eri olina n'okufuna appointment so Nana yajja akugondeze embeera eyo. Hajji Yasin Kizza yena akugamba nti musomi wa dduwa era olaba ndudde n'omuntu omanya byaliko byalaali agendayo naawe obe ng'osobola okubeera ng'oyambibwa mu ngeri emu oba endala. President Sebo mawulire gazze mabi mawulire gannaku naye tujjidde ku mpewo nga Lubaga hospital mazo confirminga era nefulumya n'ekiwandiiko ekikakasiza ddala okufa kwa Honorable Segirinya Muhammad etandise bweti mu statement omanya amawulire gabadde mangi olwaleero mawulire gabadde mangi azuukidde simanya afuddeko kitundu afuddeko obwongo bannayuganda byonna tugenda bibatangazaamu katusoke tusome ekiwandiiko kino then tuddeyo ku mawulire gali amakadde kubanga kati tulina statements meka biri kuva mu ddwaliro limu mu ssaawa ezitali nene nnyo so official statement efulumye abalubaga batutegeezezza nti with deep shallow Lubaga hospital announces the passing of Honorable Muhammad Segirinya, the Honorable Member of Parliament for Kawempe North. Honorable Segirinya has been under detected care, dedicated care. Ekiwandiiko tekiri okikuba okisoma ku kagundi. Is that official statement? Yeah, an official statement. Yakikubye kafaananyi. Omwana nsomolera information. Dedicated care of our medical team at Lubaga Hospital. Despite all effort to ensure his recovery, he has passed away today, Thursday, nga mwenda January 2025 ku ssaawa 6:10. On behalf of the hospital, we extend our heartful condolence to the Parliament of Uganda, the Speaker, the Deputy Speaker, Honorable Member of Parliament, his family, and the people of Kawempe North, whom he represented with passion and commitment. We join the nation in mourning detected servant of the people. May his soul rest in eternal peace. Management ne bamaliriza bakugamba fe ba Lubaga Hospital nga mwenda June 2025. Sawa meka njagala bagamba nti afudde ku sawa 6 n'eddakiika 10. Okay. One yakoba nchinonya producer okinonyezako ekiwandiiko ekyo bajja kukibawa. Tusobola era nange ndi wano kubakakasa nti Segirinya mufu. Era njagala okutuusa okusaasira kwange eri famire ye, mikwano gye, babaka banne n'eggwanga lyonna at large. Tetufiiriddwa omusajja ali determined. Segirinya y'omu ku bannabyabufuzi ababadde practical. Era njagala otunuulira nnyo mwabuze ensi ye wano tulina bye tubadde tubulwa mu politics. Mujjukire nnyo nga baleese bajjeewo analogo baleese TV ez'okusasulira. Y'omu ku baasitula TV ne bazitwala ku UCC era effect ye yakola nnyo. Yakola nnyo. Teyali katembo oyo. No tutaba katemba no ekatika nkuwulire ekulaakulana. Uliriza ensi ekulaakulana. Olwaleero tetulina TV nga bw'ogigula olaba. Nanti zijja inbuilt. That was the effect of Segirinya. Zijja ziri inbuilt okubeera nga zisika satellite. Secondly, singa ne TV zino tulina UBC nga ya bwereere. Naye okuva Segirinya ne banne lwe baateekawo effort yeeyo. Walaba nti ebintu bingi ebyakyusibwa mu system eyo. Nzijukira Segirinya ku walk to work. Nzijukira Segirinya nga waliwo enguzi eririddwa. Y'omu ya spearheading nga okutwala obubizi n'obugoye obumyufu ku parliament. So
politics yeetaagamu abantu abali active buli ssaawa. Segirinya siye yavuga ekiwiribalo ky'emigaati akitwale mulago. Okitegedde? Azze akola activism nyingi nnyo okulaga obutali bumativu ng'asukka ku bigambo. Tulina bannabyabufuzi be tulowooza nti batubeereddewo. Tulina bannabyabufuzi be tulowooza nti bakola nnyo. Naye nga tebakola action. Segirinya gwe twogerako has been a man of action mu politics wa Uganda. Oba yakola n'eddwaliro awo. Kati awuliriza na wano njijawo. Action. Segirinya nga yakagenda mu parliament mumujjukire. Yakugamba sigenda kugula mmoroka nze nzize mu parliament nga nene mmoroka. Let me divert this money nkolewe akalwaliro. Kasobole okujjanjaba abantu bange abeekawo empe ebirwadde ng'enziku. Bino byenjogera byali bigambo bya mubaka. Ebirwadde nga abakyala abazaala, amannyo. Ozaala nga kuwa kilo y'ebyenda ogenda nazo. Ate one, tumulabye emirundi mingi ng'atandikirawo abakazi bano nzaddemu, babazaddemu, basajja tebabayambye, namuga gwegenda n'ekyalaani, gwegenda n'omudaala gwa gundi, gwekola bwoti. Foundation yeyo n'okukwatira ku bantu. Tujjukire entambula za Segirinya ng'ali emitala w'amayanja. He has been a man alobingira community ye. Segirinya wano ye mubaka yekka on record eyasooka okuleeta ebyuma by'eddwaliro ng'abirobinze kuva Amsterdam. Segirinya wano ye mubaka yekka bakuba n'abagula emizumba gya ambulance ne bagula taxi ne bazifuula ambulance. Ye musajja yaleeta first class standard ambulance nga erirobudi kuva bweru nga ambulance va kubine bimoroka bibateeka ku kkubo ne bateekako ekigambo ambulance nga ne spelling nfu. Naye yagireeta ng'eri standard. Anti ababaka amamayinza okutunuulira embeera eyo ne bagamba mu biseera bya campaign tulaba ambulance nga 100. Essaawa eno oyinza okuvuga olugendo n'odalaba ambulance n'emu. Naye kankubuulire wadde olaba nti ekawempe eddwaliro lyali lyagwa nga bamuzoganyiza bamusibye naye ambulance yasigala eri active. Okitegedde? So tutunuulire spirit ya Segirinya era y'omu ku basajja wano mu Uganda bannabyabufuzi nga tebalina nnyo experience nga batwalibwa nga abataasoma naye nga balina ettaffaali ddene kukuddiza bannayuganda. We cannot forget that. Ye abadde addiza abantu bannayuganda mu katemba oyo mwe bamulabiranga ataasoma mwe bamulabiranga Segirinya owa bulijjo omuntu owa bulijjo ifoti ye tasobola kugitwala for granted. I tell you my brother, Segirinya alina ab'amasuuti basinze okusaavinga n'okuddiza bannayuganda mu kaseera akatidi. Kituufu. Okitegedde? Wogamba omuntu ali practical kati nga mba honorable. Segirinya ayinza okubanga omulimu gwa honorable mu parliament yali tasobola gukola. Naye nga at least akasenda akajjayo n'akazza ku bantu. Okitegedde? Naye tayinza kubagamba oba ayise etteeka oba akole eki naye ebyokutuuka ku ground abadde abikola era abikoze bulungi. Second, siku mu kuyamba kokka ne mu activism okulaga obutali bumativu. Segirinya wano y'omu ku babaka abatinye nnyo abadde basobola okukonfrontinga police. Ababadde batatya tear gas. Ababadde batatya kwenganga police ku mbeera yonna. So we cannot see that. Era okufa ng'ekintu toyinza kujjamu element eyo y'okubeera nti abadde activist nga obulwadde bwe bwonna we buli oba bye bagamba oba bulwadde bwe abadde nawo mu mubiri byonna byava ku mbeera eyo nti ye yateekangawo omubiri n'alwa mu kkomera ebbanga. So njagala ojjukire Segirinya nga twakatandika struggle. Segirinya is one of the man betwatandika nabo Facebook. Bakubana abantu abaze ku TikTok. Mr. Update. Omujjukira Mr. Update. Mr. Update mujjukire nnyo. Bobi Wine nga bamututte, Bobi Wine drone zizino. Yasupye aheadinga nnyo. Bano bonna nga tebannajja ekyoto baani bonna Segirinya ina contribution nene ku mwami Kyagulanyi. Kyo kituufu. Ku struggle. Kituufu. Y'omu wano ku babloga. Internet eyo Segirinya akasobola okubeerako okuva we bukya paka we buziba. Okitegedde naye ng'ali ku kintu eki. Struggle. Bafuutu soja teriiyo fuutu soja alina contribution nene nga musajja oyo. Bakuba n'abatandikidde nti oli asobola okuba fuutu soja ng'ali na wuwe. Naye akulaga ategeera nnyo ebiri ku ground.
Segirinya yabeeranga ne kamera ye ng'ali ku Kyagulanyi wano n'akubulira nga bwe bamukubye nadde eno n'atomera wano so musajja abadde so dedicated. Era ndowooza eyo y'ensonga lwaki kadi ya Segirinya ya Nuupu jjukira nga DP block ezze evevenga Segirinya awe emuyuza tewasoma tewakola ki ndowooza effort ze naze yakola Mwami Kyagulanyi ze yatulira n'agamba iyo kadi mugimpe nze njigaba era nagimuwa one kyenjagala oku appreciatinga ku Mwami Kyagulanyi nti Segirinya wamusiimanga mulamu kuba okukkiriza n'omuwa kadi nga baali bagitutte bakidaadala Segirinya byonna bye bamwogerera ne capacity gye yalimu n'okunyoomebwa kwewaliko n'okkiriza n'omusiima nzikiriza nti Kyagulanyi yasiimaani yasiima Segirinya mu bulamu era Segirinya waafiiridde abadde takyalina kyabanja Kyagulanyi. Segirinya yagezaako okufuuka MP ng'ali mu FDC ne bamugaana nga balaba yabayaba muntu wa bulijjo tasaana bintu byabwe najja n'agezaako n'afuka kansala then wajja kuba MP era bano abaamugaana eri era ne bajja ne bamugaana kubanza nawulira era Segirinya oyo bambi yatukubirako nga tukyalina isima tumukubireko ekikopo bamuwe kaadi abasajja bamuvugubye antino bwe twagufuula omuliro nze ne isima ne babloga abalala Bobi Wine n'alaba nga kikola ki kirimu amazzi ensi n'atulaba etya ku mwana ono kyatubeereddewo era ensonga efayiro ya Segirinya neeyitwe Magere mu ofiisi ya pulezidenti wa Nuupu Bobi Wine n'agamba no wadde akakiiko kasazeewo nti kaadi egende eno nze ng'omuntu personally Bobi Wine nsazeewo omusajja ono muwe ebimuli bye ng'akyali mulamu according to what he has done for struggle. Ate n'ekifo Segirinya ekyo okuva lwe yakifuna okimanyi Segirinya tasanyuseeko nga emu ati wano nze nategeerera nti kuba ekifo yagamba lwaki onzite ekifo Segirinya nze nategeererawo nti ekifo tasobola kukyeyagaliramu lwaki Segirinya yayina entalo ne munda mu kibiina gwe tunuulira engeri gye yafunamu kaadi omukulu atuuka okugamba no akakungunta bwe kaba kasazeewo ebyo nze nkoze ebyange ng'omuntu. This man has been on ground mwe muzze wano muleese masuuti yes ayinza okuba tali era yitinga mmwe tasobola kuvunula mateeka tasobola kwogera luzungu si mugagga naye ayina kyakoze yeewo omubiri okusinga mwe bamasuuti oli bangamba yajja n'ekisawo kya ssente nagamba no I will sponsor activism zonna eza Nuupu njagala kubeera mu kifo kino Bobi Wine agamba no bwe tuba tugwa lwa ssente no naye omusajja ono tumukole ki tumuwe kaadi ye so njagala ku appreciating nga Segirinya omulambo gwe tegunnava ku nsi nti Bobi Wine okuwa kaadi Segirinya kyali kimala okuba nti amuwadde ebimuli bwe for struggle kye yakola kuba ffe Segirinya tumujjukira Segirinya y'omu gwe twavaasinganga naye ku Facebook aleeta kino tuleeta kiri twatuuka bintu bingi bye twakola Segirinya on Facebook avudde mu social media nga afuuse mubaka naye nze from day one nategeererawo nti omwami oyo tasobola kuwangaala ku kyabubaka era yeebaze famire yeebaze Katonda nti Segirinya atuuseeko n'emyaka 4 ku ntalo ze yalina nengeri n'obwerufu bwe bwokka nga tasobola kuwangulawo wano oluusi n'obwerufu obwo ennyo buyinza okufuukira ekizibu. Gwani omubaka wa opposition yagenda amusaddamu olobingira abantu ambulance. Do you know ambulance sente zeekostinga? Gwani omubaka akolera abantu mu ddwaliro n'ogamba nti ntaddewo eddwaliro ku community abakyala bazaalire wano ovuganya gavumenti oyagala kuvuganya gavumenti kuba ebintu ebyo bya ambulance ddwaliro biri very tricky. Gwani akunganya abakyala be bazaddemu nga tebabayambye n'obawa ebyalaani. Gwani agamba nti buli kyalo mu community yange bakiwebbe wa hall. Gwani oyagala kuvuganya muzeeyi oyagala kuwamba gavumenti kuba ebintu ebyo osanga nga abantu bagamba tudduka emizinde tuzimbe ekisengo oba ennyumba naye kasita otandika nti tozimbe eddwaliro tozimbe essomero obuzibu oba bujja. Nze nategeererawo nti Segirinya ku supiidi bwe yali akulaakulanira n'okuddiza abantu yali tasobola wadde okuweza emyaka 2 era kyova olaba nti olwaweza emyaka gyali egi ne bakulaga nti bamutaddeko mu kkomera yo yagiweza. Segirinya sijjukirako lunaku
Seggirinya lwasanyuseeko nga MOP kuba n'okulayira obulayizi yava ku kitaano. Anti kati olereza kino ne bamuteeka mu kkomera. Bwe bamuteeka mu kkomera nga n'ebijambiya bye bamuvunaana eby'e Masaka musajja w'ekawempe. Okitegedde? Era ndabyeko Ssewanya nanga. Olaba embeera eyo. Okuva Seggirinya lwe yagonda tetumanyi musango gwo gwakomawo babaddamu kweripootinga ddi oba babayita ddi. So gavumenti erina okuvaayo very clearly okutunnyonnyola ku kyatta omukulu ono. Ku musango. Wano ekyo misango kisobola okubaayo. Ne kati tuli ku kyabulamu. Abasawo bagenda kuleeta ripooti bakubuulire. Omusawo tayinza kuwa ripooti. First of all, go alio like omusawo gwawako report one. But you are family member postmortem report. Ati lwaki kati wano government twagala. Kuba mugenda kola press conference, omuntu ono mujja kumuyita mu parliament. Naye ekikulembere nnyo mutubuulire omusajja ono yalwala ki? Awe wali akazibu. Muwoza kibumba, muwoza mawugwe, muwoza biwoowolo. Kyekyabiviirako embeera eyo. Mu byonna temwogeramu kya kansa era kibadde tekimufaanana. Omusajja ono abadde anenengena nammwe misana. Era waliwo akatambi akagamba toteekako rest in peace sisobola. Era yakimanya nti kaabalumbye n'okutandika okuweereza bannayuganda agenda kumaliriza magombe. Seggirinya tasabangako rest in peace. Yagamba nti bannange Seggirinya koloki? Wolera obalera akatambi mbadde. Seggirinya lwana. Okitegedde so tufiiriddwa mu Uganda. Tufiiriddwa musajja abadde ayagala ensi ye. Tufiiriddwa omuntu abadde ayagala abantu. Active. Ng'ayagala abantu. Seggirinya abadde active. Ng'osobola okumukyawa ku byebirala, ng'oluusi akola ensobi mu kubeera active, naye ng'akulaze kikyasobola okukola. So, bannayuganda tufiiriddwa. Actually, njagala nnyo n'okubajjukiza abali ebweru. Seggirinya bwe twali mu struggles zino, ez'okuba nga tunyunyulula baganda baffe abali ebweru, he was one of the man ankwatirako ennyo. Ng'ensonga ezimu z'endaba ennene zesitaasobola enkuba paasi mwini bookisi ye, Seggirinya najja n'alumba abakulu. Ogenda okulaba omwana bamurescuinze. So yatuyamba nnyo kulaba nga turescuinga baganda baffe ba maid abaali mawanga g'Abawarabu n'okulwanisa abo abaali babakukusa nga tebayise mu mateeka. Okitegedde bulungi? Nti bino ebyekibiina tusobola obutakkiriziganya na Seggirinya. They are when nga tusobola okukkiriziganya ku ttaamu ezimu. Nti Seggirinya Muhammad nga tanafuuka ne MP nti omwana ono mulwadde. Ate n'eddwaliro we yalikola yagamba mbojja ne kadi ye ya Nuupu. Gojja ng'oli mutuuze wa mu kitundu kuba akalulu teyakajja mu kibiina kino. Secondly, naye ye mubaka yekka abadde atunuulira bannayuganda on ground and bannayuganda abroad. Era yekka gwe tujjukira okuyisa contract z'amawanga ag'ebweru bannyinaffe ne baganda baffe kwe bakolera. Ate era n'asaba ne salary increment n'annyonnyola n'embeera yaabwe gye bakoleramu era n'asaba nti wabeerewo reforms ku mbeera eyo. Seggirinya bingi eby'okumwogerako. Bannayuganda buli omu alina endowooza ye ku Seggirinya. Abamu bayinza okuba badde bamunyooma oba mu byobufuzi oba mu ki, naye nga omusajja nga wagambye nti abadde practical. We yalina amaanyi, ng'omubiri gulina amaanyi, yali practical. Era olaba ne bwe yakomawo yali akomyewo mu politics nuba naye nedda sooka owone. Naye ndowooza Katonda bw'atyo bwe yali ategeka. So Seggirinya tasobodde kuwona. That's what we can confirm. Naye nga n'ekimusse bannayuganda tebannakikkiriza oba tewali ajja kukikkiriza ebigambo tusaba mubeere balambulukufu ku mbeera y'okufa kwa Muhammad Seggirinya. Ekyokubiri, ffenna tukkirize nti Seggirinya atuweereza kyenkanyi. So ffenga bannayuganda tukkiriza nti Seggirinya atusaavinze kyenkanyi. However, abadde tannatuuka ku ekyo tubadde tumusuubiramu. N'embeera y'amakomero eno bakuwadde bbeero tebakuwadde biki. Ekkomero eryo lirina okuba lyakosa nnyo obulamu bwa Seggirinya. Kubanga kankubuulire kanje mbasomere ku history w'abantu. Ekkomero eryo be limazeewo obulamu bwabwe. I cannot confirm nti obulwadde obwo babufunira mu kkomera. Asobola okuba obadde n'obulwadde bwe. Osobola okuba nti obadde n'obulwadde bwo. Nga alusaze ziruma. Bakuwadde akamere empulira akabeera. So uliriza.
ekkomera abalina obudde bwe baliiramu ate balina bye balya. Second, omusajja abadde wano nga mulwadde mugonvugonvu ayinza okuba ayinamu ekirwadde kye ng'alabirirwa anywa kajuyisi akola ki amira eddagala lino naliri akola kino kimanyi nti waliwo n'eddagala ly'otalina mirira mu kkomera. Era eddagala lyonna ly'omirira mu kkomera liri abasawo lye bakuweeredde. Ekyokubiri embeera y'obulwadde ng'oli mu kkomera awo kimanyi nti eba public. Abantu bangi abamu abatena okwogera nti ndi mulwadde. Mpulira kasita oba ng'oli mulwadde olina okweyangirira mu waadi yonna. Oli omwo n'abasibe bibiri n'oyogera nti nze ekintwala mbwa. Era essaawa bwe zituuka nga bagamba nti gundi jangu omire eddagala lyo kazindaalo. Kati so embeera ne traumatizinga abantu bano n'otunuulira omuntu ow'ekitiibwa bamwanawunsinze mu bantu nga bibiri mu wodi yonna ekimanyi nti essaawa bwe zityamira eddagala lya mbwa. Kyovula nti bangi abagenzeyo nga bali mu mbeera eyo tebawonye. Stigma eno ey'okwekwekamu. Stigma emmere gye balya n'ebirala. So tukkiriza Segenya asobola okuba nga yalina obulwadde bwe kuba naye muntu ng'abalala walaba pasita gundi pasita Yiga ensi yonna yali egamba nti pasita oyo mulwadde bamukyusa omusaayi n'ebirala. Era olwamusiba era bamutwalako mu kkomera n'abeerayo ebbanga yaga nti bannaye nvuddeyo naye obulamu bwange buki si bulungi. Lwaki? Embeera y'okkomera ku bulwadde kizibu nnyo okusavaivinga k'obeere mugagga k'obeere munaku. So ekyo kisobola okubaawo nti Segirinya abaddemu n'ebirwadde bye. Kisobola okubeerawo. Kisobola okubeerawo kya buntu. Tokyewuunya nnyo. Nga bw'olaba abalala bw'olaba nga pasita Yiga nga bw'olaba abalala bonna abagenze mu kkomera. Okusavaivinga n'ekirwadde mu kkomera ng'obadde olivinga obulamu obuli standard ebweru kizibu nnyo. Okuliisa embwa akawunga ogiriise biki ogiriise biki oba ekirwadde kyonna kazi baalusa bakugambye olya ku ssaawa oli omulundi gumu. Etuzira balina mu makomera ago balina essaawa ze babaggulira nga zaakulya ku makya ssaawa 3 ne muddamu okulya ku 9 tozeemu kulya toddamu ku accessinga mmere. Alusa zokka zikutwala mu kkomera. So embeera y'ekkomera nayo tulina okugitunuulira naye esobola okuba nga ate era tulina okusaba ne gavumenti egirongoose. Then n'ebigambo ebyogerwa yali abutwaya akola ki biki. So of late mu Uganda politics waffe abantu batya nnyo era olyako gamba oliddewa oba okitegeera. So ekintu tebasobola kugamba ewali omukka tewabula muliro. So ekibazo yonna gye kyava kitegeeza kyali kibaddewo tetukakasa oba kituufu oba si kituufu naye abantu batandika okukyeraliikirira. Nze ng'Omuganda ngambe wali omukka tewabula muliro era ekibuuzi tekisobola kubanga kyava buvi eyo. Wadde eddwaliro lijjavayo lyogera ekituufu oba gavumenti naye ennyonnyola ekituufu kubera gavumenti ejja kusinziira ku lipooti z'abasawo. Naye nga Segirinya ye awumule mirembe muganda waffe mukwano gw'abandi Segirinya ebisigadde tunaabiwulira eyo kituufu tuddewa leero. So muganda waffe Saanya twakoma wano nga ndabula Saanya yabalabisizza. Omanyi Saanya ye yakutte abantu n'abalabisa. First of all naye tetumanyi Saanya kakikaliko kaddala byaki kubanga kasooke okuwulire ne pulezidenti yagambye nti Saanya mukomyewo naye akome mu ddiiro tusunge okwetegerereza ddala Saanya kakikaliko. Kati gwe otera okunoonyereza ebintu byo kyekigenda maaso. Era njagala Bobi Wine mumumpeera akatambi kano abamutuukako. Kati ono ye Saanya omutuufu. Omanyi NRM esuubula naye ku luno yasuubula magendo. Saanya asabudde NRM etalinamu gwatya kuba yategeera obukolofi bwabwe n'obukolomooni bwabwe. Okitegedde? Kati nze kuno nkola kulabula eri Kyagulanyi. Nkola kulabula kubanga ne Saanya namulabulira wano inti abakozesa bonna sooka weebuuze Ashibaga Kata aliriddawa otunuulire abazze bajoyininga okuva mu Nuupu bakomekereza batya. Waliwo omusajja eyajja n'agamba nti banjokyeza engera nadda n'agamba nti tuweyokya. Naye kubabuuze nnyo nti omusajja ono aliriddawa era achievement ziririddawa.
ojja kumaliriza ng'ogenda kunoonya muguwa kwetuga kati Saanya gy'alaga. Secondly, Saanya mikisinze ebintu ebi ignorance n'obusiru n'okubinoonyezaamu essente. So kaddemu njagala akuwulire kubanga Saanya oli amwogerako. Saanya amikisinze ebintu ebi nze najja wano reality ne mugamba nti Saanya tajja kuweza nnaku 3 nga tebamwefungudde. Saanya ali ku byoya byanswa. If tosobola kumbuulira muvubuka gwe mwasuubule yali very intellectual Ashibaga Kato ng'alina ghetto initiative najja n'abalaga bw'osobola okulima mu kibbo noweze ekisero ky'ennyaanya ne mutamuwa yiika na yiika ku exercisinga magezi ge. Toyinza kuŋŋamba nti okwata Saanya kyogamba buli we yalima mu bikebe yali akola sampling abalagemu nti senga mumpa yeeka nja kulima wenti n'abalaga nti asobola okubba akawunti za Facebook eza social media n'atwaliramu ne studio ya studio yali emuse. Nze yali agamba oyo nti agenda kukola Facebook ye Uganda era eri eveeko naye ndaba yagikola simanyi ndozi tebamuwa sente. Then kwasa omuvubuka omugezi singa ali munupu singa atuuseewa yayinanga Ghetto TV yayinaki akuwa bwino n'akuwa obubadi n'akuwaaki eyo knowledge bagituulako ali mukyala nnyo walagi akeera kugenda mu senta ne bana basajja bava ku nnimiro namusanga eyo twali tugenda kuziika nga tubuze Ashibaga Kato nga anywa walagi ku kyalo kati omuvubuka yali omugezi. Saanya n'atasoka kwebuuza gwe Saanya atalina wadde ebbaluwa y'abatiisimu NRM ekwagaza olaba omugezi bimwokyeza kati wuno baamukubye ku ttaka. Njagala owulirize carefully n'eddiiru yaabwe ey'okulaga nti vuma eno ddeeno banoonya ssente okakasa ayijajjajja olina okukampa kuba kati yakuwaddeyo kasente wadde yakoddeko olereza sokoleke teeka kuno tambula ne mutambuusa nze nakugamba ndi munoonyi wa ssente kweri saakugamba wagamba era nkimanyi naye oli mu kunoonya ssente pulogulaamu y'ekyankwanzi weebaawo kwendi laba pulogulaamu zonna zitambula ekyankwanzi etambula ate kakati ono omusajja naye omusabudde ati labayo nze nakugamba nze njagala nteekewo embeera n'ebyo bye mukola nze biyamba okulaba nti mugenda kuyingira mu buli woofiisi okwata kyegamba nze no buli wenjira bwenti kiyamba ogamba nti affe tukyanywedde era n'oyo omwana tusabika tusobola olina engeri gy'osobola okizannya kioli alabika mbeera ye mutagaza abali tebajja kukola ki tusobola lumuzza ekyo kibeera era omutabandulira mu kino ekintu kyendi mu kukola mumanya bwe mulifazi kakubuli kakati omanyize kisobola kola kati nga bombuulidde sikyasula kujja mu program yonna wabaawo pulaani yonna nga yakufuna siyinza kukoleka kuba twatandika ffenna era tukola ffenna kubanga nyinza okugira ati ate oli yagenda eri nze nateekawo mbeera ekiwala kyabadde nga kyali kyasirika abasajja baali baatujjako engalo osigera buganda naye buli we bidda ne biba mu mawulire w'ebiti eraga lwatu tewajja kubawo n'abantu ababakwata nti muliwo bameka mugire mbatwala kakati gwe munaaddaawo nammwe ne musirika buzirisi ebintu bya gavumenti obimanyibwa byampaka tetusobola kusirika busirisi muzeeyi tukyakipuusinga ate mutuuka nga nti oli nsobola lumukayo naye omwana ffe tumumanyi tumumanyi bulungi n'ekimusumbuwa tetumuleka pulogulaamu eziri baawo nga kigundi fulaawo etuuse kubanga noono omuyambi wa Kaboyo yankubire kwosajju nagamba ayagala kunsisinkana mu kibuga wano ogiremu naye yenna nti pulogulaamu ensolo ku kizigo kweri nga sinabikola ebyo mabegakaawo pulogulaamu zitambula ate kati zeeyongedde otambula zigenzeemu ebbugumu zigenzeemu akabugumu mwekali ekikulu kya byonna nze nkimanyi era bulijjo nkimanyi nti oteekawo mbeera yakufuna kasente kakati n'okuteekawo ebbugumu ku kintu kuba ne wabalamu era asobola okubalaba ate twali tulina ogendayo leero naye tetugenzeeyo olwaki kiganye ngambi tujja kufuna lunaku lwala naye sigenzeeyo lwaleero era tetugenzeeyo ffenna teri agenze oba
Nedda tewali buzibu naye nga tetugenzeeyo. Nenga confirming ati program ye Kyankwanzi kuba Kawulugwa ikankubidde nako kankubiddeko eggulo. Tengamba program ye Kyankwanzi Sanya weeri kubanga bagambye eri mu January muno mu bbanga ttono. Kakati program ya Kyankwanzi weeri sinza kujjako. Sisobola kuleka Kyankwanzi. Kugamba nti simanyi oli yagenze mbyeri. Nze ndi musajja muzoganyi munonyi wa nsimbi omanyi sina kendina mu nseni. Nkimanyi bulungi nnyo ekyo muganda wange. Bagenda kumpaayo kyeri. Nzoli just nakoze kiri. Bateekawo embeera bangambye Rasta ayagala kunsangana magere. Tewali gwe waawaanya buli wamu kasatula nga tujjawo ssente. Zibanga zivaayo kyekyo. Neze kibeeyo yennyini kubye bansi yonna neze kyesagala musirike mubeeraawo ng'abajega mubalage babategeerere butegeerezi ng'abantu abatalina mitwe. Tetusobola kukola ekyo. Omuntu asobola okukola ekintu omulala n'akola ekintu naye nga kiyambye abalala. Ne mukikubira ku sayidi endala naye nga kiyamba ate ng'era mujja kifunamu naye ng'omuntu omu yakitandise. Tewali buzibu. Tewali buzibu naye kakati ekyo Kyankwanzi kitambula. Naye kyeno wajja nakitambula enkya tulinayo meeting naye ne Honorable Mawanda. Naye era neggulo nabaddeko naye. Nabaddeko naye era kati nga bw'ŋŋambye akyakutegeera tannakusuulawo nnyo. Yambuuza ne kakati saanywe buzibu ki? Man. Abana Uganda baagala ki? Eyo message mugiwe Bobi Wine. Abaana abo bonna abava mu makomera abeegendereza ajja kulya obutwa. Maifu omuntu tumwagala mulamu. Sabalabula kusanya. He information yokka nze asobola okugikuwa. Kati mulaba nti ali serious. Kati ate yetamanyi nti ali mu katego. How did Calvin Kayanja get this phone call? Kati ekyo kyebuuze. Abasajja bakuzannyisa omuzannyo. Ne bakuogeza bino leero enkya ne bakuogeza biri ne batuuka kaseera nga bakuzza mu kkomera bakukalirira emyaka 2 mwegi nga teri akwatirwa kisa. Kukunamya bukunamya. Kati bwe batyo bwe bakola. Kubanga lwaki esimu eyo neewuunyisizza. Sanya era ninache gwe nabadde naye ne mubuuza ne mugamba wano waliwo firimu kubanga simanyi Sanya wa complaininga. Ate bali bonna ne babeera nga bali assembled omulundi gumu bone bagamba twatuwa sente. Kitegeeza abantu bano bali wamu webati. Bejjamu omu. Ndi gwe jangu oyogere bwoti. Ekintu kino tukiwe vibe. Ne bo bamaliriza nga bakuse. Kuba omusajja okuleeta Sanya yali akola nnyo amakulu. Okusirika oba okugamba nti nze ndi ku side ya Nuupu ng'Olivia Lutaya oba okugamba nze nsaze nvudde mwani. N'osirika. Kati bakuzaamu version ey'okubiri. Okategedde. Bakuzaamu version namba ki? 2. Kuba balina engeri gye basobola okweyambisaamu. Nti mu version namba 2 bw'oyita n'okusemberera Bobi Wine osobola okusigala ng'obawa information. Naye Bobi Wine yabalaze, naye Bobi Wine mubanda. Oba ekyokubiri yasose n'abalaga nti ono omuntu kale ajja kukoma mu ddiiro. Ate oliriza kuba kati bino nalabye naye mulala abibuukamu kuba story yali bweti. Gwokimanyi nti Sanya okukola bino version ey'okubiri yakubira Lumbuye. Ndamugamba kyali. Kati njagala onoonye story ya Lumbuye. Bananupu baali babuuse Sanya. Nti Sanya ajja atya ku press conference najja ne TVM gye tumanyi gy'otasobola kwogerera ku bantu abamu ne kiyitawo. Lumbuye n'avaayo n'adifendinga n'agamba no. Sanya yakubira nze era nze yamukwasa omuntu oyo eyamuleetera TV eyo. Olwaleero bwe olina obujulizi ku ekyo. Saagala nnyo bintu ebyo byemba saategedde. My brother,
Bampita Kaluvini Kayanja. Mulimu amaloboozi agenze moja gajja my brother. Kuba onakantu abantu bali bebuuza naye omuntu ayo avuddeyo mbadduka abadde bamusabye ebyokulwanyisa ate TV gyolese nga tulabanga ddala ate yandikuweereddeyo ddala eyo yennyini ndibannayo gombadde munoonya wuuno wano ekwata ety obukwasa amawulire kati kankubuulire kino akalumbuye kaleke saagala bintu byalumbuye ebyo saagala nnyo bintu bya ntale kati nkubuulira kino nkubuulire tisintalo nkubuulirawo information flow kuti saawa eno Saanya ali mu ddiiro gwokimanyi nti Saanya olunaku lwe yagenda ku kitebe baali bamanyi nti president yagenda mwaniriza nga muzira era omanyi lwaki Saanya bamukubisiza pulaani B baali bamanyi bagenda mwaniriza nga hiro ng'Olivia Lutaya nti wono nayaze anti Olivia Lutaya yagaana okukola kyali mu ndagaano kazi kigumu anti uliriza okimanyi nti Olivia Lutaya yabali amorokwe bani sagalo ombuuze bani wagala kunzisa oli musiru mwana mu Uganda wabuuliza awani onkoyo kundaba onjagala magombe nkwagala wano ndiru yali bweti eyo ediyo jenkuwadde temala kulaga nti ndi munda omukozi omupya ono anaasoboka oliriza odiyo jenkuwadde teraga kulaga nti ndi munda ndaze ndi munda oyo si Saanya siri eddoboozi lye byayogerako byonna tebiri current nze kankube eno kanzoganye eno mugende eno mutege muti akommunicatinga ne group B group ere yaze negamba bantu obutano Saanya E1 akommunicatinga ne E2 E3 E4 E5 E6 E7 bwe musirike nnyo bajja twerabira bagenda kutwerabira tulina okunyenyaamu kati wano Saanya bamubalira bana abaana bwe bava mu kkomera bonna batuula ku tebo buli omu ne bamubuulira kyagenda okukola nekye batamanya nti bwe baafuluma mu meeting abaasigala mu meeting baamanya butya bwe tumaliriza bano ojja kuwulirako n'abamu nga basibe abalala bafu bagwe nti bamutomedde ate musajja waffe teyafa bw'atyo mutabani wa Nadduli kaboda kati wano wakyaliwo ekipya ekitakoleddwa nti ekyo kyonna kiraba mu firimu wano tekisoboka embeera eno eya Saanya gitunuulire n'eriiso Joji togijjiramu nnyo kubanga one Olivia Lutaya bwagenda nze nfuna information nti aganye okutuwa information kuba kyonna kyaliwo ekityo okategedde Olivia Lutaya n'agamba no mbakozesezza okuva mu kkomera kati mbakozesezza nagi I've used you naye sigenda kukola bye tuteesezaako yagamba talina era yaggulawo n'edduuka wetegereze nnyo bw'oguza bayinza okuwa ebicupuli Olivia Lutaya bajja bagamba otonda bicupuli endagaano yawano eddukikako era n'akasiimo kowulirako obukadde obutaano Olivia akagaana Olivia kikazi kigumu okitegedde yagamba no kanve mu byobufuzi nkuuma abaana bange okitegedde era Olivia myaka 5 ojja kumulangiriza no mu Uganda ng'avudde mu bintu bino kubanga akimanyi bulungi tasobola kulwanisa basajja bali ate ekyokubiri yabakozesa nti nja kubayamba bwe nti nve muki mu kkomera nze nagamba bwe twali wano nti abasajja abo basaanya n'abaasala abakkiriza okutambula ku ndagaano nga bwe yawandiikibwa bagenda kutuuka beegomba Olivia Lutaya saakigamba kati olwaleero kyekiriwo Saanya avuddeyo akugambye nti ngenze ku kitebe bwagenda ku kitebe bonna abawandiika script baali balowooza nti Saanya agenda ku Bobi Wine agenda kwanguyira Saanya basule na bonna okuva ku mwesigo ono wa paasi gwe baakwata ne balaga kamera Bobi Wine yeetegereza tojjango nga batuka n'ebizibu mbo kati okawulire ka audio oli amugambye n'omugamba nti omukulu angamba kumusisinkana wa basooka kuwaza ate kitali ku kitebe ku kitebe oyiika buyisi tewalaba nga baaniririzaamu n'abeesefusi
ate oli aba naye oboje wakawo omuntu basoka ne bakwambula ne babonekaga mukana akakebera abakukusenja waliyo security system tali walala wonna rekusikani nga wena ne toli mu wadda akawaya okitegedde bulungi ne bakutuuza wali mukasiisira kati bakugamba lindo omukulu esaawa 5 kasitotula wali mukasiisira omukulu nadagira mukanzu enjeru ngeya Yesu ngomanya kukubamu tooki kati saanya omupiira gugaana okukola nga bwe badde bakola ki bwadde bakibaze nti Nuupu eyaniriza omwana ono ng'omuzira naye ate ekirala kye bataamanya kye kino Saanya yali ayagala audience mujubiletingireko vane ku ekyo yali ayagala kazindaalo lwaki Saanya agenda okulaba Bobi Wine ku kitebe kya Nuupu nga balina press conference TV zonna zitudde Saanya bamuwa omuzindaala kukubira NUP nga bonna weebali agikube atenga yamaze okwogera ekizibu ekikulu gwe buli lwejja wano nga nkuwa information ng'oyagala neetekemu omugowa asagala weetekemu nkugambye ku sikuriputi ne script yali infu kuva ku ntandikwa ate wuliriza sikuriputi efu etya Saanya yajjawo essaati y'NRM ng'ali mu kkomera kuba Olivia yagamba omusajja twajja mu kamotoka nga tuli mu ngoye eza bulijjo naye nange we yafulumira mu saati nange neewuunyanga abalala bonna ekyokubiri uliriza Saanya bamubirudinga Saanya abuuka atya mu kaguli ayagala okukwata omulamuzi mu bulago yalina obusungu yalina obusungu era wawulirako kooti ng'emusentensinze era kyakomawa ng'ekya Aaron Kiiza ono ng'ekya Aaron Kiiza waliwo ne yawandiika sikuriputi enfu nze ne bagamba mwagala ababa baagala they are people ababayiriddewo omubiri mwe mubasanyuse ensi ejja kutegeera nti muli bantu balungi naye omwana mumuzanyisiza sikuriputi enfu kati mwagala kumukuba amakuba akatambi eyakatadde alina okuba ate amanyi nnyo Saanya kati Saanya yamanyi ani gwe yakubidde essimu eyo kati wano Saanya oli muzannyo kutagenda nakulekawo obulamu bwo kyendabye kyekyo kyembadde ndaba bw'ozannye nnyo emizannyo ofiira mu mizannyo gyotategeera ogenda kumaliriza ogambye olokose ate n'okuba amasimu ate n'okola oti ate no temundeka ate no kwegamba kigenda gyenkyantakula kiraga nti ono Saanya yazannya dde emizannyo yasooka nakutabula madiini abaana bamugjayo awo ng'alokose yasooka nakutabula madiini ane kyamagero kimutuukiridde Saanya alabika abadde state agent nga ffe tetunatandika na kulowooza nti tulitegeera Saanya alina okunnyonnyola bannayuganda essaati gye yagijja NRM ng'ali mu kkomera empya tuku yagijjawa ekyokubiri Saanya tujja kubizuula nga ne mu kkomera teyaliiye pozi yakuba akalulu miliyoni 2 kati kankubuuza kubanga ekiraga okita mu saati y'NRM otugamba nti wajja ate n'obbira Bobi Wine akalulu kyokka we babbira akalulu ffe nga tumanyi oli mu kkomera nawe yavuddeyo awo n'akola akatambi n'agamba nabagamba nagenda neekubisa poliisi neekubako neeyokya kooli neweeyokya muye n'agamba olaba n'amuyisaamu awe kabadde kanzise Saanya mwasuubula Saanya naye mwasuubula w'amagendo bukyanga musuubula b'NRM naye ono Saanya mwasuubula w'amagendo agenda kubakomyayo first of all kati nkunnyonnyola Saanya script eno bagiwandiika yali info from start tosobola kugamba muntu nti akusaba ng'atajjidde mu ssaati ezitakolebwa luzira waliwo essaati y'NRM ebeera mu makomera okimanyi nti abantu basobola mwagala balowooza nti Saanya teyalina mu kkomera essaati y'okunassa ey'NRM yagijjawa ekyokubiri Saanya okuvaayo n'agenda ku kitebe ng'ayagala audience y'abannamawulire ne bagimumma ne mutegeera nti ekyo kye mwali mumwetaagako kugenda ku audience wali kukuba Bobi Wine live okimanyi oyo mwana abadde agenda ku katuuti mu kibiina kya Nuupu ayogere byonna byabadde avuma Bobi Wine ku mizindaalo gye era bwe baakimulemesa Bobi Wine amuwa appointment magere abakulu baakedde kutabutambi information ife ne tugifuna manye eggaali ebeera wali ani nkubulira oyinza okusigaza erinnyo kati kankubulire confidence omwana baba amutuninze olaba yali ku ggaali y'amagye
Gwe confidence yajijjawa ku gaali y'amagye n'agamba nti ffe abakyagulanya ayagala kugwa mulamuzi mbulago. Gwe kyamanyi obulungi nti era abanuupu bw'anaagenda ku audience n'akwata emizindaalo. Mwe mwankozesa kino oyo mwana yabadde yeegonzeza kubamalawo. Era Bobi Wine bw'oba oli mugezi weesonyiwa abaana bano baakozesebwa. Omupiira gwonna gwe babala nabo tebagumanyi. Oli ayinza n'okumukwata mu ngalo bw'ati ng'akimanyi bw'anaagenda emagera agenda kuwa naye ng'ate oli alina obutwa mu ngalo. Ono mwana tamanyi nti n'engalo ze bazoonoonyedde. Kyendabye kyempulidde mu katambi ako. Abantu bano baleka balina bye babasuubiza nga Ssaanya w'agamba. Naye akugambye nti omanyi gavumenti ogijjamu ekintu olina okuginyeenya. Nze balabye nga bayiseewo ebbanga ne bagamba nti omukalukalu ayinza okujjukiza abantu bano nti tukyaliyo. Sikuliputi ziba bwezi ti naawe akozesa oba tomumanyi. Kuba oli bamugamba ebintu byonna bitambula bijja ate byeyongeddemu supiidi. Kati kankubuuze gwani akubira essimu ng'alaba ovudde ku sikuriputi? Essimu eyani yakubye kuba kati ssimu ate nkubuulira oli bw'ojja n'oyogera byonna by'oyagala oli lwaki atakukubira essimu ng'ovudde ku sikuriputi? Gw'olina gw'oyinza nero tubadde tukola wano ovuddewo nkuvumya okufa obufi ate n'onkubira essimu. Ayinza okubira essimu ya muganda wange ate kiki? Nga toyogera naku ebyo olaga nti tulina pulaani etambula. Sigenda kujja ku lw'ekyankwanzi, sigenda kujja ku puroguramu ya muzeeyi era ebintu bitambula. Ekitegeeza eri abaavu omulala agamba Ssaanya kola kino. Waliwo akasente akalina okufuluma. Oli awandiika sikuriputi meeting ne bakuyita ne bagikusomeramu gwe ne bakugoba meeting ne gakati ono bw'abakkiriza kino ate tumusaanyaawo tutya. Kiva tokyalaba Ashibaga Kato. Ashibaga Kato yakubanga ne t-shirt eziriko ekifaananyi kya Muhoozi ekya Natasha ne Museveni. Where did that go? Kati bw'ate bwe ndituula bwe nkunnyonnyola Ashibaga Kato engeri gye baamumalawo. Eyo nayo sikuriputi. N'obutambi weebuli ng'aga baagala kunzita gundi yatwala kino. Etegeeza ebintu bino okulya ng'emmese kuyinza okukuviiramu obuzibu. Si emmese ng'embizi. Wakati wano ndaba waliwo okuvaabira. Ssaanya ovaabira naye ogenda kulya obutwa nze nkubuulira. Waliwo okuvaabira. Sekendira oli mu kuzza emisango. Ssaanya ogenda kuti saagala weekozese bubi. Saagala weekozese bubi. Kubanga okutte restaurant ya Aruna mu biro. Bw'omwatula amannya how confidence are you okuba business y'omuntu? Ekyo awo nawo ndaba aliwoko okuyitirira. Kuba omuntu asobola okugamba kale wali wawadde ku politiko kati nkusuuwinga nga muntu. Second si byabufuzi bino tebiriimu wabula osula business yange. Naye nga gwe ekyemabega kya byabufuzi naye nga ekiri ku front line kya business. Waliwo njagala munye abantu batunuulire nti bakozesebwa. Naye ate ne bw'oba okozesebwa weebalirire. Okitegedde? Weebalirire. Ate Ssaanya singa kati oli mugezi ekimala kuba olabyeko nti omuntu akukwata n'akusiba ate mwennyini n'omwetondera ate mwennyini n'akuta kati n'akudda n'akuwa ekirala ekyokkola essaawa eno ovumajje n'omuwoozi gutulaba nti oyise we wandikomye oba sikurepoti bweri nvumaamu nkwatereko abalala zijja zitambula NRM egenda okutuuka okukuta nga tokyalina value. Kuba kati kukana amaloboozi agatambula katuweegati kitegeeza kwe NRM oyokyezza ne ku NUP oyokyezza Bannayuganda oyokyezza. Script bwe yatandika ojjukira omuvubuka gwe baaparadinga maaso ga president bamuyitaani kati yayambadde ebyambalo bya NUP ebitakkirizibwa omujjukira script olwo ewandiikibbwa wali obalabyeko abakulu abo nga bamumiitinze kuba oyo bagamba yewa NUP yabasabira Kateregga. Script yetandika nga Kateregga agenze maaso ga president amusaba batabasibe ba NUP. Balamu ne big size be bamutwala. Wali olabyeko Kateregga nga alina abakulu abo. Ate na netwewuunya ekyambalo nga banno kibateesa mu kkomera. Okitwala mu state house onoyimirira bwoti. Kati oliriza oli wa NUP aze mu kkomera alina saati y'NRM. Ono bamuleze maaso ga president n'ebyambalo ebimenya amateeka ewa Fountain of Honor. Ate asiba bali
asiba bali olobukofira n'obuwero obumyufu oli mufulu combat kati sikuripoti ewandiikibwa nze njagala ombuulire abakulu bano wali obalabyeko nga ba appreciating omwami oli kati bo bamanyi omutuufu aliko sikuripoti sigini kyajesembere eno bamumanyi amagezi gazze so ebyasaanya byembadde ndowooza nti yalokose ekyasaanya temujja kukitegeera naye tumutunuulire okulembeze yagamba paka bwe yeesaanyaawo omwe buli lwobeera gomanyi lwaki goloza yasinga bali okwogera ayogera avuma goloza yasinga bali okwogera osiroza yasinga Olivia Lutaaya oza yasinga bali abalala be baata ne batebeta nakwata ndiye yagambye tana kalina tewali tabu tewali tabu nesaanya byonna byokola my brother fe tukwagala oli mulamu chikirizo era accepting ng'omusajja omugezi yabasajja bakozesa wale bakozesa nokkiriza nti bankozesezza but I need to start over again gwe bayo kya paso kyamulaba abantu wonna yakuba obusimu omanyize kasita bakubaba obusimu njagala kunchaza nalokose nze kasita bakukozese wange tojja kasita bakusuubiza ebisawo bye kasita mbanya nti olinako woli kamera yange tojituula sanya sente tajja zikwatako ekyo nkimanyi naye nzo okumaliriza nga simulamu sente tajja zikwatako naye yinza okumaliriza nga simulamu tamada amagezi asirikeko kayogedde kamala naye nze njagala ayogere paka bannayuganda bajja kutegeera bannayuganda bajja kutegeera ekyokubiri era ne baavuma njagalira ddala abavume waliwo abantu abatuufu ababakoledde gwe tumanyi kujja mwana w'abendi ashibaaga kato nawe we yandituuse tunuulira beedi mutwe n'omudampinga abaana bayitirivu awo be baali ku ruutinga be baasuubula alabyeyo gwe bagambe gwe struggle gituuzeemu butto kati naye tebayiga okulya kuno kuzibu nalabye fiiki gaza muwadde ekicupa kya butto abaana obenjage bakuba abaana baganje byonna bandi bikoze naye nedda mukulu ne bakuwa akacupa ka butto bino bye twagabanga mu mugundi mu charity bakusibira akaveera yaggwe eggwanga olinako kabbo kaako awe tubagala akabbo kirosa mutunuulire emitwe gy'abantu mutunuulire abantu emitwe gy'abantu abaana tebali worth struggle tebasobola kuyimirira ku magulu gaabwe buli lwoba ng'okyalowolereza mu kicupa kya butto n'ekya soda oba omukulu yabibisa ku mukolo kyomanyi buno bwe baleeta abakonga bazino ate temulera kuba bintu kati ebyo dokita balamu babimulekera mu ofisi naga kati ona jazunga enjala nti balumira mu gete ebyobufuzi tobiyita ebyomuzannyo byetaaga koinsidensi byetaaga omuntu omumalirivu naye ebintu ebyo bisesa olaba ebyo gye nali nkola waliwo baba bosi wange omuyaye yajja weebala ennyo muzeeyi n'aleeta kilo 5 ez'ennyama bosi n'agamba sandiwa kilo 5 ez'ennyama nze ngenda ndya nnyama nkutukirawo n'agamba nti ennyama oba ogyagala gitwale n'agamba wayi tulina embwa katugezese ku mbwa waakiri yeneerya naye embwa yalya neebannamu naye twagamba wadde omwanta atonye naye bano abantu abeetolesa enkoko nze tondetera biseggwanga kuntondera ddogo oli ombukwata nkuwadde enkoko ebyo oli akuleetera enkoko eri muyirizimbwa akutonera omukulu bamuwadde akabo ka muwala ekizibu kyonna abavubuka butaagala kukola ate owulira olina kyoyagala okumpa mobile money ekola tontenera okulowoleza mu byamangu nena kibwa kyamukyere byonna gye tulaga bajja kwerabisa mujja kutegeera baani abakolagana n'abaani baani abali nze kankubuulire nero ensi ejja kutuuka ng'etwagala nnyo mmwe fe nze kayanje ensi egenda kutuuka ng'enjagala nnyo nti teweekweka wayogera amazima ekyokubiri obwavu obwali kutawaanya wegezaako okwesiba ku balina essente baagaana bugaanyi kuwa nga sirimbye bali mu struggle naye weesiba nze ekizibu kyange mu nsi bwavu obwavu bukutwala ntunuulira maama wange ne famire yange embeera gye ndimu ne ŋŋamba
Zayina okulwana okukyusa obulamu. Lwaki tetukusimbulayo ekibbo ekya mukwano ku ne batuuka okubawe tekeramu n'omugaate ekyanga ayambala akatuka kagundi ka red. Nze sijja kutuukaawo ensiga ebeereyo ng'emmanyi tikayanja anoonya ssente naye sikuwa kibbo gwe mulamwa gwe tuli ne Figi Gaza watukoze bubi abaana ba TikTok bannayuganda omutemu huyo obadi yakoleyo sawuni Figi Gaza owalina ne story endala gye nalabye sitoli ya Zubeda eya Zubeda naye abakazi abasiraamu batusobedde ne one ate nze munnange nali nga nkula nga njagala nnyo mpasa omukazi omusiraamu ndabanga be baakuzibwa naye ate naye obutaba na mizi kibi nnyo mukazi abakazi abasiraamu my dear sisters obutaba na mizi omukazi obutaba na mizi kibi nnyo eri ekitonde ekikazi okwererejja n'olaga ebyafaayo n'ebibi byabazeewo ebyo by'omusajja yakwagalako nga tonoonya justice okuleka ng'otunnyonnyola mu story bwe zaaba kati kisooka nze omanyi engeri gye ndaba omukazi kati natunuulidde akakazi kanneŋŋamba akazi akalungi kati kavuganya n'akabina anti kati wano abakazi bettira maketi bw'oba ogamba walina omusajja omusiyazi mu nju gwe yakuleka kitegeeza naawe yakutambulangamu kubanze bwe nkujjukiza nti bwe nkuzzaayo ku Kurani omusajja emuwe bbeetu okukulya nga bw'ayagala saagala oyingire bya ddiini ati wuliriza toyingira bya ddiini Katonda sebo fe abasajja atuwa obuyinza yozi wagamba nti olaba Katonda yayola nfuufu ate soda wa UNBS Katonda atuwa obuyinza ku bitonde byonna kubanga neewonya omuwala omulungi eyeesabise mu shali anyumya nti mujja wange yali musajja tukuyambe tutya kitegeeza musajjawo oba wategeera nti yali mujjawo yakuvuganga saidi nebbi wateekangawo ye interpretation gye nsooka okufuna muki mu mboozi eno kati simanyi kyakuleese abawala banoonya ebizibu nti ovuddeyo weerereze ku musajja singa anaabikkiriza nakkiriza naawe nabikola ng'okyejjako otya olitufungulira amashaliya ago tulage ennyuma osobola nze kyenjagala osooka otukakase mwannyinaze nti omusajja nagaananga era nze ndi mulamu bwe nti kati kanneeyambula amashaliya kayanja mwerolere nze omunkebera nagaana ekyokubiri kubawo oli mujjawo nti nga bwe muyita gye mu kisenge ng'onaaziramu nebbuba eringi omutwalira ki kati wotegerera nti omukazi talina bwongo mu mutwe bwe butazibira byama kuba omukazi alina kuzibira kankubuulire tumiitinga abantu mu nsi nga ffenna tulina ebizibu byaffe nga ffenna tulina obuzibu bwaffe naye mulembe ki guno gwe tulimu which generation is this gye tulaba abakazi n'abasajja gye beererejja ebintu ebibeera mu maka kuba aba yawokana x yawakana genda katukubuuza oyo musajja asoose okukwagala yakusanga oli mbeerera lwaki tosooka kutunnyonnyola byakulemesa oli era mods n'omugaso gwa interview zino muki nze kankubuulire ennero oyinza okuba toyagala ntalo naye nze nalaba omuwala omuto nga bamukyazizza okwo annyonnyola pasita bwe yamweseduusinga paka kumukozesa nentunuulira future y'omuwala omuto efudde nti buli musajja yenna anaamuganzanga agenda teriiyo kintu kibi nga balo nga musajja akulinamu interest kutegeera nti omusajja yakugagambulanga obumuli buli musajja yenna ayagala eggaali abeere kumpya nga gwatalabanga ne bwajjanga si mpya agamba kale tebagivuga nnyo ne tayagala kulowooza ebyo ne buli lwe lubiyingira byenna omubirowoozo by'omusajja ogenda kufuuka kisassalala ku nsi ne kati oze weerereze mu shaliya onyumye bulungi what is the use of sharia kuba ate ffe twalirowoozeza nti omuntu wa shaliya waliwo ekitiibwa kyeye kati kankubuulire kino kyangu nnyo okufuna omukazi ategeera mu bbaala mu kkubo nga tomugye mu muzikiti oba mu kyaki kisoboka kuba omukazi azze ayambadde shaliya bw'ava obabikkako n'obwawano n'alekako bye mu maaso naye mukwasa akazindaalo bawange yavuganga Livansi otubuulira biki oba wa myaka emeka yavuganga Livansi so kati kamubuuze mujja wange yali musajja kati kankubuuze bw'omala okutuwa interview zino tukuyambe tutya maama tumutende ensumika nti yakusambanga Kampala n'ejjinja
ekisooka kitegeeza Kampala yo tembalako gwe mu interview yeno omaze okutulaga nti Kampala yo nafu okitegedde ogibiki tumiitinga abantu nga tulina ebigendererwa n'ebizibu ebyenjawulo omusajja bw'aba yali musiyazi lwaki yakuganza n'olemera ne mmaka n'ogamba sijja kunoba wano wange oba yekadde ng'okkiriza nti wavuga oli akabina kati waana era njagala mutunuulire ennyo interview zino intensioni z'abakyala bano ki omukazi osobola okubeera naye ng'omuyisa bulungi ng'omwagala naye olw'okuba ayinayo abasiguze n'ebirala n'amaliriza nga buli kimu n'ebirowoozo by'olina ebirungi gy'ali byonna abisse bw'ova mu bulamu bwe n'atandika okulaba ng'osakisiidinga n'ayagala aleete omuguwa akuteeke mu bulago okitegedde atulageyo akavidiyo ng'alaajana mu kisenge nti omusajja wuuna ankozesa we tutakkiriziganya akatulage kuba ku buvumu okujja mu kamera okutandika okutunyumiza emboozi ze tutayinza na kumwadvisingamu eby'omu kisenge tetumanyi bakadde be gye baamukuliza tetumanyi biki bye baamusomesa tetumanyi ddiini kyemugamba ku nsonga eyo tetumanyi na intention ye kooli yamubuuzizza omusajja we yali wategeera nti nno mujjawo omusajja munno wagamba taata nti nasirika nali sisobola kugamba taata otasoboledde gamba kitaawo ate ogamba otya ensi kuba ne taatawo kati yabirabye okitegedde nze neewuunya nnyo mukazi omukulu najja mu mawulire bw'omusajja yankwata kati nkuyambe ntya genda mu kooti kati kambabuulire ffe bwe tulaba bino ki kye tukola ekisooka bwe mmala okulaba omukazi eyeerereze sikubalamu magezi mukazi omutuufu aba n'emmizi ekyokubiri ekitakugasa nga tonoonya justice lwaki obaweererejja justice wewe ojagala misango wegityo ogenda na mu kooti tebakkirizamu n'abamawulire naye justice neebaawo ne bagamba nti kati okusinziira ku kino ebbaluwa z'abasawo omusango gumusize naye temuli wadde wa mawulire naye kati ozze mu mawulire otudde weerereze nti watya kugamba taatawo ogamba otya ensi era oba oli bbaawo yali yaleeta mujjawo mu nnyumba nga musajja kitegeeza yakozesaamu kozi rihaso naawe era nze we nagitunuliraga kitegeeza akazi kano baakava n'emabega ekitegeeza baamulyanga sirisaamu gye mpulira ate agambye mujjayo yalinga musajja era ng'ebikolwa babikolera mu nnyumba emu kati yategeera atya no look deeper kati waliwo ekintu kye mutannategeera lengerayo okubyeyo okuyita ku interview kati gwe kayanja olaba okusukkako ku kamera ndiwaze sirisaamu game gyatayagala kugamba direct cause wa verifying otya nti musajjawo bisekiso omusajja oli bw'oba ogamba nti yalinga mu nnyumba emu era ng'ekikolwa ekyokugamba nti omusajjawo yali ayagala musajja munne okinnyonnyola bannayuganda mwakikolanga mwenna that life is there obwo obulamu weebuli wano nalaba modo music ng'agamba oli eyo mujjawo musajja oli eyo mujjawo mukazi obwo obulamu weebuli wano mu Uganda ng'omukazi mwali mu nju mulimu n'omusajja oba ng'omusajja ayina abakazi babiri ng'ate abalya lumu that life is there ng'omusajja ayina omusajja munne naye ng'ate n'omukazi naye abeerawo mu kikolwa waliwo n'obeera n'omukazi wo ng'ate naye omukazi wo naye ayinawo omukazi munne maama Nalulungi Musaliya nga mwali mu muzannyo omusufu yanze kulojja nnaku ogwa firisaamu naye ffe lwakuba kati laba ffe nno munne gye tumulabamu ffe gye twamulabidde maama ng'ojjudde ebisiraani ng'ojjudde ekikolimo ng'ojjudde agazimu ng'ojjudde emizimu kyadiya alojja mujjawo omusajja kati mudibo gwe gumutawaanya kati omudibo akazi kalabika bulungi teri mukazi alina kiddako ayinza kujja kwererejja kati omudibo ye problemu eri awo baguyita mudibo ekisiraani ate omukazi omulungi ogenda otya kuba bisekiso omukazi omulungi ogenda otya kuba bisekiso kankubulira omusajja embeera zo zirabira waati wanudde naye kitegeeza nti omukazi oyo yakkiriza beegatte mu bikolwa n'obutambi gye buli era ekiddirira mugenda kulaba akatambi ng'omukazi ali wali n'abasajja aba bali mu bikolwa ayina kyadduka what is she learning yawe bamaze okukola agakolobero nze mbamanyi there is behind that interview waliwo kye bakweka buli lwoliraba omukazi nga emitwalo gyegino mukaaga gigenda mu 7 lunaku lumu ati nkubuulira waliwo kye bakweka these are girls ababadde mu bulamu obufu n'abasajja
badde mbulamu obw'okusaagasaaga omusajja omulabira wati 1 month ate bibyekweka naawe ngamba naye mukulu Supidi ovuga naye ng'ogwanya akataka storage kuba omuze waabagulina gulabika kuva ku ntambula kubanga ojja kuwulira nga be-exchanginga n'ebigambo ne ex w'omusajja bonna omusajja yabaagaliranga mu nnyumba emu mubuuze ebbanga lye yabeerayo mbu yabeeramu ng'omusajja yanobayo yagoba omusajja we n'agamba kati nayano byawogeza apapadde amunoonya nawulidde ekiboozi nga nani nkubuulira bino ebiboozi si bipange naye waliwo lwaki akireeta ojja kukimaliriza nga baatadde n'obutambi nga balina bye bakkiriziganyiko ng'abantu okitegedde omukazi n'atuuka ekiseera nga either bali bamuyiseeko oba nga teyafunamu ekyo kyayagala okategedde byajja tibyali bwe bityo ajja timuzina era be baabireeta bebamu bano era bebamu beebo okitegedde kati era ojja kutuuka okubiraba nti omukyala yakimanya bulungi nti tuli babisekiso era nga tweryanga sirisaamu olwaleero ayagala nnyumba yange agambye ava maka magagga naye nze eri ava maka magagga ayogera ebyo naawe simanyi ava maka magagga ayogera ebyo naye nga abakazi mutuyambe mubikkeko okuleka nga olina kyonoonya naye nze nkugambye erinde nakwagaza embawa zibanga zadduwa olina kyogambye kati interview wagibaddemu n'oyogera ebyo n'ofuna ki ofunamu ki era wakimye okuleka okwesuula akatale kati nze nkyakwana oyo era nange nadde nga akazi nange onjogereko nti omusajja mutigwa mu musago oyo si gwe gwa bulijjo ze kati ze nga nange mpasa oyo kati oba omaze okutulaga omusiraani gwo anyway lunaku olwaleero lwannaku kituufu lwannaku mu mutimbagano lwannaku mu mbeera yonna gye Segirinyanga kitalo Uganda efiiriddwa Nuupu n'abannakawempe tusaba busabi awummula emirembe wadde yagigaana naye at the end of the day tulina okukkiriza nti twava wa Mungu tudda wa Mungu kituufu bwe tubadde olunaku olwaleero ne President Calvin Kayanja wa Staff of Uganda Limited balina mirimu ki kati essaawa eno twetaaga abawala n'abalenzi nga musobola okukola ku fast foods companies fast food company ki kyenjogerako ze companies zino nga bwolaba Cafe Javas, McDonald nga bwolaba KFC mugenda kuba ebweru mugenda kuba muweereza mu biyungu ebyo kusavinga abantu Contact choice twazikwata Saudi Arabia era twadeployinga abantu bangi tuze tuzikwata company emwe era tuwe emirimu ezikwate Dubai ezikwate Kuwait kati omwana w'obuwala okuva ku myaka 21 mpaka emyaka 38 tukwetaaga oluzungu oba omanyi oba tomanyi tujja kugezaako kumunyungulamu bwe jangu na passport oba togiina era jangu tugikolereko ffe tukutwale weeyize ensimbi salale kuva ku miliyoni emiliyoni emu n'ekitundu paka ku miliyoni 2 mwe mitwala 7 bagenda ku Staff Eva Uganda Limited wali ekitende ku mwenda Ntebe Road anyway twetwadde olunaku olwaleero we out